Red Zone TV kwoli tukyagenda maaso n'okubanga tukutuusaako embeera nga bweba etambudde nga nakugamba nga bwe tugakusakira bwe tugakutuusaako. Sebampulidde Patrick nze mbeerawo okubanga ate mbikutuusaako kati byampaka. Olutalo nga lukyagenda maaso mu Parliament ku mmwanyi oba ku kitongole ekimanyiddwa nga UCDA, Uganda Coffee Development Authority. Ekitongole kino ekyali kyaweebwa obuyinza mu mwaka eri ogwa 1995 gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Ekitongole kino gavumenti ng'ekulemberwa Jeno Yoweri Kaguta Museveni nga bali mu kaweefube ow'okulaba nga ekitongole kino bakijjawo kiviirewo ddala emirimu gyakyo gibeere nga gidda mu ministry ey'ebyobulimi, Ministry of Agriculture. Kakati ababaka ba Parliament abakyalimu ensa, ababaka ba Parliament abali ku ludda lw'abantu, ababaka ba Parliament abagamba nti ensonga eno yandibadde tekwatibwa bwetyo nga bakyasimbye Nakakongo mu Parliament. Museveni akawaŋŋamudde ategeezezza luno we luba lutalo temusobola kuluwangula, era bwe luba lutalo njagala bategeeza nti bino kati bya ddala ate kati bya mpaka. Kino kirina okubeera nga kiyita oba mwagala oba temwagala. Mukutu gwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera. Nkugambye wakati ng'olunaku olutalo lukyagenda mu maaso mu Parliament ey'eggwanga erya Uganda nga lukulembeddwa mu Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi Basekezi ali ku kadi y'ekibiina kya National Unity Platform ate nga yakiikirira abantu ba Nakawa West mu Parliament. Njagala okutegeeza gwampuliriza nti we luba lutalo lukyayinda era lukyagenda maaso ku mmwanyi. Ekitongole kino ekya UCDA kibadde egimu ku mirimu gye kikola nga mulimu okuyamba ku balimi okufuna akatale, okuyamba ku balimi okubeera nga ate batumbula omutindo gw'emmwanyi. Wabula Museveni bwe yabadde asisinkanye abamu ku babaka ba Parliament mu bitundu eby'eggomba, mu bitundu eby'ekisozi wali amakaaga g'omu kyalo, njagala okutegeeza gwampuliriza tikati nno bino ebyavuddeyo birabika nga bigenda kuba bya bunkenke bwennyini. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Lwaki? Wuliriza bulungi nnyo nga bw'osubscribinga gw'atannaba kubanga osubscribinga. Omukulu bwe yabadde asisinkanya abamu ku babaka ba Parliament ayina ebigambo bye yayogedde nga biringa ebikangakanga, nga biringa ebitiisa era nga bano bagamba Museveni vows to show down over UCDA armed support for farmers. Yogera olutalo lwawanvuye abantu b'e Bugisu baavuddeyo ne beekalakaasa ne balaga obutali mativu waabwe nga bamugamba ssebo mu by'oyagala okukola ekyemmwanyi kyesonyiwe era amawulire nagakuwadde bw'oba ng'otugoberera byenjogerako si bipya era obimanyi. Ab'e Bunyoro nabo baavuddeyo nga bamugamba message y'emu, ssebo mukulu ebiralo jja bikwatako emmwanyi gireke, si bya Buganda oba si bya bantu bali mu Central, ekintu kya ggwanga yonna. Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu ogwa Nile Post, tuwuliriza. Museveni has declared a confrontation with the critics of Uganda Coffee Development Authority UCDA, labeling them liars and criminals playing with fire. Wuliriza statement yeno nti President Museveni has declared a confrontation with the critics of the Uganda Coffee Development Authority UCDA, labeling them liars and criminals playing with fire. Gwe wenna oba oli munnansi ng'oli mulimi wa mmwanyi, oba oli memba mu kitongole ekya UCDA, oba oli mubaka wa Parliament ng'olwanirira abantu ekitongole kino kibeere nga kisigalawo, omukulu abagambye muli balimba era muli bazzi ba misango, criminals era muzannyana muliro, playing with fire. Ojja kuwulira kugambye bino kati bizeemukko ku mbeera endala. Omukulu agamba kino kirina okukolebwa. Addressing local legislators, Museveni emphasized the need to counteract misinformation surrounding the government's rationalization of the UCDA, stating, "We are going to have a showdown. They will not like the counterattack." Nti bwe yabadde ayogerako n'ababaka ba Parliament abava mu kitundu ekyo be yabadde ayise, be yabadde asisinkanye ye wamu ne mukyala we mu bitundu ebyo yabasisinkanye, bwe yabadde ayogerako gye bali yategeezezza mu statement eno nga bwe nkugambye. Museveni emphasized the need to counteract misinformation surrounding the government's rationalization of the UCDA, stating nti yategeezezza nti agenda kulwanyisa oba weetaaga okubaawo okulwanyisa kyeyayise misinformation, okuwa amawulire amafu, okuwa information enfu, okuwa by'abantu, okubalaga nti ekitongole kino kiki oba kyetaagisa okubeerawo. Agono ye yagayise mawulire mafu era n'ategeeza, "We are going to have a showdown." Ukitegedde? They will not like
the counter attack. Tugenda kulwanagana bwe ruba lutalo tujja kulwanagana byabadde kisozi badde abayise okubeera nga abannyonnyola butya obulungi obuli mu kino ekigendererwa eky'okujjawo ekitongole ekya UCDA kibeere nga kidda mu mu ministry ey'ebyobulimi nti kati ebinaavaamu mu lutalo luno mwabatambuza amawulire mwabatambuza obukyayi ku kitongole ku nteekateeka yange temugenda kyagala era obulumbaganyi bw'engendo bakolako temugenda oba tebagenda kubwagala. They will not like the counter attack. Tino nakugambye amawulire gavuddeyo nga bagamba kyababaka aba parliament oba n'abatuuze okuva mu bitundu ebya Bugisu beekalakaasiza balaze obutali bumativu abavudde mu bitundu ebya Bunyoro balaze obutali bumativu abantu bangi okuva mu bitundu bya Buganda balaze obutali bumativu. Omusajja yababuuzizza okiikiridde ani bwe kiba nga abalimi baganye ekiteeso kyo kati gwe okireetanga ani era lwaki okibakakako. The president's visit included testimonials from beneficiaries of the poverty alleviation program initiated in 2011, which aims to enhance wealth creation through agriculture. Mrs. Sarah Narwanga, coordinator of the initiative, reported that over 1,800 households in the region have benefited with significant improvements in food security and income generation. Bino nno byabadde saidi eri eya Kisozi omukulu ng'agezaako okukonvisinga ng'agezaako okudyekadyeka ng'agezaako okulaga nti ensonga eno eteekwa kuteekwa kuyita jjukira amawulire gafulumya amabegakaawo ng'omukyala akubiriza parliament amanyiddwa nga Nnaalongo Anita Amongo yavaayo n'ategeeza lumu nti eno ensonga munnange order from above ensonga eteekwa okuyita oba mugyagala oba temugyagala. Kakati omukulu yayongedde okonfaminga nti they will not like the counter attack era n'ebinaavaamu temugenda byagala mwabeefuula abalwana ng'ate mutambuza obulimba nga mulimbalimba abantu nti ekitongole kyetaagisa okubeerawo ng'ate tekyetaagisa. Kakati nno naawulira nze nkuwa mawulire ekijja kyenkuwa Sebambulidde Patrick nze mbeerawo mukutu tubeera ku Red Zone TV tulina emikutu egy'enjawulo kwe tusinzira okuba nga tubaweereza wabula guno gwe mukutu omukulu ate gwe tusinzirako okuba nga tubaweereza. Genda mu comment section teekamu obubaka ensonga y'emmwanyi olowooza enagguka ekirowoozo ky'omukulu eky'okujjawo ekitongole kino olowooza gwe nga gwe yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira nga munnayuganda awuliriza olulimi lw'enjogera Oluganda ku mukutu ogwa Red Zone TV. Genda mu comment section ombuulire olowooza ensonga eno oyagala biggwe bitya era oba tonnabitegeera buuza tujja kuba tukomawo n'okwanukula we bali kubanga okyagoberera tulisiganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga kuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.